VYROOTA is a young guy. Ebintu byakola tebyewuunyisa. Byebyo abavubuka bonna mu eyo age bye twakola. Naye obuzibu bwe bujjidde nti ye abadde ali mu fame kiyinza okumuttira. Ate VYROOTA yakula na maama we bw'omulaba embeera ze. Era ne maama yagamba bw'ati. Ize omukazi yenna gw'oleta yenna gw'ensiima. Lwamulaba ne nnyina mu mmotoka. VYROOTA okola ebyo byonna byakola. Ye muwala akuze ne ye mutabani akuze ne maama we. Muwala wangambye ndadde eri mu baka. Ye buliikinga. Omwana emimwa n'ennyola gy'alinnyolamu. Anyway. Kyala munnaffe. Ne anti we sinanyi ne maama we. Kati ki ky'oba osuubirawo? Mukyala munnaffe. Kati VYROOTA ababadde bamupiidinga lwaki eyagala ako akawala. Oli musajja. N'abalalu tubalya. Baale bambuza lwaki eyagala akawala. Buli omu wa testi ye. How can you ask such a question? Era bw'oleba bali bavubuka abadde bapiininga VYROOTA naye naawe n'ogenda kwako. Beeyogereza eno naye nabo tetunaaba bayinza lwa bali kumwana bwa P7. Ne bannaye nange wenfunisa akabi bwe katono ngamba kuula mujjamu gundi. Ate nno oyo omwala ojja sanga tagenda zaala mwana mubi. Because the other one is mpozi yayeeyusa bweyerusa. Naye era omuddugavu n'omuddugavu bazaala omwana omweru. By the way. Omubi n'omubi bazaala omwana omulungi. Omulungi n'omulungi bazaala omwana omubi. Kati nze ne mukazi wange tugenda zaala mwana afaanana ati. Mulungi kozi kati gwe. Survivor. Ate nze kankubuulire mmaze okulaba omwana omuwala gy'ako omugaba ebitundu bye ebyekyama atuuka essa naye ne yeevaako. Emyoyo giba mingi egimuyimbe nga emotions zizimbika meze atuuka ekiseera ne yeevaako nga byonna byakola takyabitegeera na bulungi. Abaana abawala zanange n'abazadde abalina abaana abawala mbasaasi takatiraba omwana first born agenda bamuwala. Pozo ina aliwa? Your first born is a boy? He's a boy. You have a baby boy. You're going to get a girl. Okay, I like girl children, but my dear, I want you to make her a very tough woman. Banange, simaina kumanya naye. Had to crack. Naye kijaba kizibu ate. Anti omujjanjabi bagamba ate omuganga teyeeganga. Bakagenda obuuka ekikomera akaakaanako. Olaba nga wewe wanye nti oli aba banno. Okalinnya omugere mu bulamu. Yo tosobola ddanga. Togamba wallahi tosobola. Batata be basinga osaasira abaana baabwe obuwala. Bwe buzibu nina weakness eyo. Sijja kwega. Olaba osaasira mukyala wo. How about you? Olaba sister kange. Nina sister wange weakness yange bwe buzibu nno. Helen weakness yange ya maanyi. Era buli wenda banga waliyo mugamba kiki. And the most people who have backup families beba balina baganda baabwe nga balenzi. Toka tulina akawala aka. Kale gwegga. Era kwoyo nowe inakyaliwo n'amukwano obulo omukyawa. We wali obuzibu. Era namugamba teweerabira nnaku yaffe maama. Nkwegayiridde. Ate anaaba agenderedde. Namugambe wange tojja. Oyogerera wano gojja omuyitira ng'olaba abonyebonye ekimala. Nedda. Kubanze ne video zenkola. Linki isooka giwaye. Anagamba tetwamugamba. Ayo saaga gwe. Kiki tutamuwa. Gwe bagamba bakemisera tebababuulirirako. Tebalabye. Kemisera nga bomulaba. Tebalabye ku bannaabwe nga babonaabona. Nange basajja mmwe kino kankyogerere ku kamera. Mutuviire ku baana. Naawe oli musajja. Naawe va ku baana b'abantu. Abaana b'abantu nze ndi musajja mufumbo sijja kwegaana. Nze n'ebyaŋŋaana okutawuka kulya kuno kudda eri. Agamba kanfuna omukazi. Kubanga okalya dda kaddadda. Oleka ofuna akakazi ne kakufuukira akayiringu. Ate nga akakufuukidde akayiringu tekafaananika. Kayiringu bya ddala. Maama abakazi ababi n'okwejja mu galare. Daga. Omuntu omubi yejja mu galare. Taba mubi wamuliira. Nanti waliwo embankulya mbanga alinyiddwako ekitambo ate n'ebiseera by'abakazi abiwe tuba tubalya. Tukwata piro tugiteeka mu face bwe tuti ne tubeera eno wansi nga mikolo gye tugikolera. Mukene muliireyo. Kyova olabeera weegenderezanga nnyo. Omusajja bw'amala okulenga naawe kaliipa n'akuvaako buvi n'atabeerawo mu kifuba ky'okukodilinga kola biki. There is a problem. What problem? What problem? Omusajja bw'amala okukuba kaliipa alina okubanga akudolinga akwebakako mu kifuba
omwebakako mu kifuba naye bino bamala okubamaliramu n'amaaso ko n'agenda eri n'anaaba n'atula ne ku ssimu ye. Which kind of manner you have? Man, that is very rude. That's what men do. Omusajja kasa olumala okubeera satisfied mu kintu kye ng'atambula ng'ogenda kyobola agambira yambala mangu ofulume mangu naaba mangu transport uno tambula ogende nova nk'omusajja kwegamba don't even go, you stay, you come and sleep, you come close to me. Gaya aba alina ndowooza akwagala naye bano amala okwo nagamba fuluma mwabatuweerako ne ku bbanja sibirimu ebintu byo eze bannange buddemu munkwate nampola omusujja guneerumira kuba ndaba tebakuweereza misuwa already. And I think that I felt very bad about this particular story that we are going to talk about. Yo, it was the introduction. So to call the introduction. The host is reminding the host. By the way, to the introduction. But now tulwadde embozi etutwala. But musibye mutya mujja baliko jona tusizaako engalo. We are back session ey'okubiri ne Mwami Douglas. Neera agenda era kubuulira kwogera ku bintu ebyo by'abantu beewugulaza. I'm sorry to use such a word, but bana bawala twewugulaza nnyo, twesiriwaza nnyo. Gwe ne woolabira ddala nti waliwo amaggwa n'ekinnya gwe woogendera ddala. Anyway, ndowooza batuukiriza eri eŋŋombo ya yeffe be bagamba nti kikomera kirimu embwa gwe gye obuuka. Naye mwattu zijja luma gwe obulumi ogenda buwulira wekka. Bagamba n'abaana tebasaasira mubawulidde nti tutugombola. We are open, Mr. Douglas. Are you going to introduce yourself again? I'm going to a bit. Tubapikula. We pickle women like nothing. I'm Nambazirana, he does usual, but Douglas. Muchisusa. Anyway, what me too, by the way, I feel very heartbroken. I feel very heartbroken. Anyway, omwana omuwala taliyiga. Tebabyereetera bwendaba. Ekitonde ekikozi tekiriyiga, ekitonde ekikazi tekiriyiga, ekitonde ekikazi tekiriyiga lwa nsonga tekirina muntu, tewali muntu amuzza. Nze nali manyi biri ebintu bayimba biyimbe ba Sofia Nantongo nga manyi just bali bakompozinga. Abakazi ekitubonyabonya butayiga. Temuyiga. Ate by that thing really hurts me a lot. Kati omwana akwakuddemu olubuto lwa VYROOTA. Osigala okendedde wadde omwana taliwo physically. Kitegeera bulumi buli awo inalukwakulemu nga mulukwakuddemu mirembe naye akuteze butezi gwe okulujjamu nga tomanyi. Ngomanyi kye yamukoze. Olabira nga bakusiribwaza neeta ekirumanga akusiribwazibwa. Olaba ne waba muwala muno yakusiribwaza owulira ng'obusungu. Now what about a guy? Naye bawala mweka mu birabe tubagamba mutandike n'abasajja, you build your man, build your own man. It's possible, build your own man. Gye bali bannange mwagala ofuna abasajja abamaze okutuuka ku piiki baba bazibu. Kyo mukiyigenze nkule na hid totya musajja olw'okuba mwavu. Totya olaba bagundi bakadaama abo wakoma agamba omusajja as long as asobola providing ekyokulya n'okutulabirira ne bw'aba asomba mazzi. Akugamba abasajja kategori bweti tonyongera. Awo bwe mulabanga abo tebalina kye basobola kukola. N'ogooza VYROOTA tasobola kulabirira mwana. Waba asazeewo asobola. Kiri mu kusalawo. Buzibu tebasalawo. Okitegeera. That's where the problem comes in. Ate muto. Anyway, about this particular story about the eatingana ennyo. Yeah, VYROOTA and nakawala bakayita batya? Sharon, abawala abo abatembeeyo ebinyeebwa n'entungo n'ekipooli bazibu mukko. Was the profession necessary? N'abatembeeya mu konzikonzi abo abawala bazibu. They are committed to what they want. Era VYROOTA, yes, VYROOTA, I know you are just a boy. Ebikuugula bintu, just a young kid, come on. Bwanaye mwawukane oli musinga obukulu. Nsinga VYROOTA obukulu. Na read, what's the age because space? Because VYROOTA kinene nnyo. VYROOTA oba kinene nnyo ali emyaka 22. Do you agree with me? Yes. Kwa nasema okula nga ali 19 years. Niyo mwana atandika okuyimba nga ali 19 years. Gwoyine meka? I'm going to make 29 years. Nze ndi musajja mukulu. Sabo nno naawe. Naye sikula.
mulaba nkula nnungi mukuli ekirungo nkula abalinda muli ku baana babendi be munyunyunsa otuuka ekinyamba nze sinze natereera nina mukazi wange natereera wotereeredde weewaawo so back to the point. VYROOTA is a young guy. Ebintu byakola tebyewuunyisa byebyo abavubuka bonna mu eyo age bye twakola naye obuzibu bwe bujjidde nti ye abadde ali mu feemu kiyinza okumuttira ate VYROOTA yakula na maama we bw'omulaba embeera ze era ne maama yagamba bw'ati ize omukazi yenna gw'oleta yenna gwensiima lwamulaba ne nnyina mu mmotoka omwana omulenzi akuze ne nnyina ebintu ebimu bw'akola mulekerawo okubyewuunya ffe twakoowa n'okubyogerako oba okitegeera so VYROOTA about story ye byebyo ebivaayo bayimbi bangi babikola just tebannabakola ki tebannaba kuva nyabo oli otandise tusaasire totumalako gya Yesu emirembe awola Fiona obeerawo tewabula oba okitegeera tusaasire oli ku mulwadde gw'okaayanya otyo yogera mpola wama abatulaba VYROOTA okola ebyo byonna byakola ye muwala akuze ye mutabani akuze ne maama we muwala waŋŋambye ndadde eri mu bakabulikinga yebulikinga omwana emimwa n'ennyola gy'anyinyolamu anyway kyala munnaffe ne anti we sinanyume ne maama we kati ki ky'oba osuubiraawo mukyala munnaffe and anyway right now attracting abawala bangi naye ajja kukula ebiziga abiveeko right now attracting abawala bangi right now ebintu byakola tomunenya nnyo kati nze obwange bwonna ngenda bufokasinga nnyo ku mwana omuwala kuba ye kimulya sebo oli ali mu kamotoka kaawo mpulira bulungi bwe mba ninawe ye byalimu ebyo ali mukola sente ze so now you know about this particular thing ey'omuwala ye nga ye balemeddwa wansi okutuula wansi okukkaanya yamutega obuweke omuwala olubuto ne luvaamu kati omwana no tabala manyi lwaki tabala olwadde oli muloosi oyongerezaako loosi at the moment it's her picture that she's covering up with such a dirty repetition. Yandibadde akireka. Yandibadde amwesonyiwa tamulaba nga tafaanana kuvaamu lubuto nga kinyirira emimwa. Gwe luvuddemu abaatya. Avuddemu n'abadanyira kati nedda mukwano. Ojasanganga oyalugiramu she has healed at the moment. Ate nanga teyasangibwa nga musiiwuufu mukapa nga we mulowooza abantu bewe baba. Nedda mukwano. Ate enkwaso za VYROOTA zirabika nkuumuufu zikanyiriza si bwe katobe kaali kafaanana. Yabadde talya. Ate muneke nammwe kukisussa. VYROOTA abeera eyo bweyogerera ebbuto gy'abadde akomagira omwana w'abandi. It is okay. Naye omuwala amanyi tategeera Luganda. Let me use English now. Let me tell you something, Sharon. I know your life rotates around celebrities. But trust me, you are going to suffer inevitably. Whether you like it or not, because let me tell you something, you're going to be the target. Many men will just want your cookie, your honey pot. After using you, they will drop you. The moment actually things got out, trust me, they will even make you to abort because you're not their category. And you're already experiencing one. You're still young. Senior 3, imagine. Senior 3 kid is 18 years. 18 is going to make 19. Sharon is still young. Serious. Yeah. One at now Bambi, pity her. The naivety in her. Okay, naivety mujudde. Babeerenga babalabira eno. Kati ife abali wabweru. But Sharon, let me tell you something. Sharon is a singer. Ndabye akayimba ke kamuwano. Muyimbi. Sharon has been with different celebrities for a while. I think would have learned that. Well, the excitement emaragavao. People actually grew up in poor families. That's why they are more excited when they see actually the lights, they see the money, they see the cars, they see the apartments.
But Sharon, maybe she even expected more. Definitely. And I think the reason that's why she's out is because of the big disappointment she got. Definitely. That drove her to that level. Yeah. Remember, has no link up now with VYROOTA because he's no longer pregnant. Right now she's realizing that she was used. And Kati awulira obusungu guiltiness emutuddemu. But then tayagala kikkiriza. The moment you are stupid, you suffer. You get. Now let me tell you something. When many women want to use pregnancy to hook up men. Bavaawo ddawa abaana ba Farawo. Bano batabani ba Lucifer. Bavaawo. Ate kankubulire kino. Tosobola omusajja yali akugyemu empale. Mukankyogere ne wano kukamerera kankiddemu. Omusajja yali akugyemu empale. Tomusinga kutegeera ne wonooba ne PhD. Aba ategeera emirundi kakaaga okusinga. Bwe nkugiramu empale ne nkanyugeri ku buli bwepa naye n'ogeri n'akugyamu bw'ati empale nakola byakkola tebakulya koyini nti oba omusinga okutegeera. Kyobula VYROOTA yatega akaana akawala empeke nikuruvuto ne luvaamu. Sitaani muzibu ate akayimba kesike kandi mu mutwe. Anti oba tuwaamu kapeera. Katuyimbiremu. Anyway, I like his music. I won't say no. What they I'm his biggest fan. Nina mukwano gwange atijja ne VYROOTA ate mukwano gwange muwala. And girls that we are nowadays, we remember and bobalabanga ba depreciating. Kakwano kwange kangamba bwe kati. Sempulira njagala kuzaalira VYROOTA mugamba. Je bali banje abo. Anzale mu buzazi mwana ne watadda. I don't care. I've seen women abagamba me I want to see how he does it. Walo yangamba me I want to get a muzungu because I want to give birth to beautiful girls Negroes. With curly hair. Yes. Mugamba now you are getting married to someone because you want to give birth to children with curly hair? No. Abakazi mu abagenda okujjula mu geyeena. Temwete mugenda mwabagisiza mwana bebende mbuto mate bagenderedde. Buyitirivu nga tagenderedde yabamba amagulu nga tunuddewa. Ajite yamanya ati binaabamu byokujja mu ate yabimugamba. To be honest, let me tell you something, you women. Men are going to chew you. We are not going to prohibit that. Bagenda kwebaka naye bagenda kukozesa nga bwe baagala. Oba oyagala oba toyagala. Bw'otyo bwe weetaddewo. Era omukazi eyeekumye tebabimukoze. Abaana abala mwagala nnyo fantasies. Baselebu balivinga obulamu bwa pretense nze nkubuulira. Those guys are broke. Living within Hollywood. You understand? Yes, they are in Uganda, Katanga. Those guys are broke. Tebalina. Abana akamotoka n'abane gali y'abantu nga mukaga gwe n'olowooza buli kimu it's okay. Ate endulu yaabwe tebeere omusajja omukulu gwe bakubire nti tekitegeeza nti ajja kubeera wa buvunaanyizibwa. Abasajja b'obuvunaanyizibwa bwe tulabyeko be basomba mu kasasiro. They don't want even to know. They don't want to care. Tebagana bintu bya butaala. Oba kitegeera. Mu abakazi mu abawakulamu embuto. Muziwakulemu tunaabakolera. You reminded me of a person, he was a person or a content creator on TikTok. Yagamba, the more you're falling for those men who want attention the way you want it, the more you're going to stay single mothers and crying out there. Thank you. Kuba musajja yetunuzaamu kamera ne yeemoola nakomba emimwa ate gwe naawe gwogenzeeko. Ate naawe kyokola mugenda kwawukanirawo entegeera. Teri mukazi ayagala situla buvunaanyizibwa. Era obuvubu era n'abakazi n'abawala abattractinga abagenda kutugambe ku bavubuka banga VYROOTA, the unknown, acidic vocals. Kale bw'ogiraba yeeyo. Temwewuunya. Era nange tekyanneewunyisiza kuba nakatunuulire ne ngamba anyway. Temwewuunya. Ate omuyimbi alya buli kiramu. Kino kankyogere ku kamera. Bantu mmwe towakaniranga omusajja. Batugamba bagala kyekyusa kudde ate. Kankiddemu towakaniranga omusajja. Omusajja waakwatira omulalu n'amuzaalamu omwana. Ate ono omuwala atambula alina n'akabina. Ayambadde amanyi nti nino nabasibye n'akabina. Towakaniranga omusajja tobiranga eyo. Owange tasobola kukola kino. Towakaniranga. Bikayanira eno mu public. Omusajja asobola okukola buli kimu. Okitegedde? Kati VYROOTA ababadde bamupiidinga lwaki eyagala akawala oli musajja. N'abalalu tubalya. Baale bambuza lwaki eyagala akawala. Buli omu wa testi ye.
How can you ask such a question? Era waliwo abavubuka abadde bapininga VYROOTA naye naawe n'ogenda kwako beeyogereza eno naye nabo tetunaba bayinza lwa bali kuwana bwa P7 ne bannaye nange wenfunisa akabi bwe katulugamba kuula mujja mugundi ate nno oyo omwalo gyasanga tagenda zaala mwana mubi because the other one is mpozi yayeeyusa bweyerusa naye era omudugavu n'omudugavu bazaala omwana omweru bayirawe omubi n'omubi bazaala omwana omulungi omulungi n'omulungi bazaala omwana omubi kati nze ne mukazi wange tugenda zaala mwana afaanana ati mulungi kozi kati gwe survivor omukyala weewaawo kale ajja nyumuguzaamu omwana balansinge kati gwe oli kupiwa buliidi kati ndi mugumu nguma tuzaale balongo ate wali buzibu but to be honest back to this thing nze abaana abawala nze mpulira nakola okubuulirira abaana nze nange nkoyo okuwulira ebintu by'obimuko obiddamu buli kanaoba because I'm close to you ayinza wabuklipa babubuuka maybe that I'm tired of women and baddire mubuklipa ayinza wababubuuka kano wajja kawuliriza bambi mbegayiridde temwegaba nnyo bamaama mwesaasiyeko bambi mwesaasire ekitundu kyekyo ekyama ye kapita asooka bambi yamba teweegaba nnyo bane mufuna abasajja mukule nabo baliko creating scarcity bakiyita scarcity nti the more you don't give out the more will demand naye buli wona abawa kye basaba tebagenda kubeerawo nti omubiri gubanja beera n'omu naye kati ojasanga oyo akaabira VYROOTA because he's a celebrity naye nga abaddeyo n'abawejjera abalala nga tayagala nakwagala katabaagala nga abadde ayagala ono ate gwalinamu essuubi but let me tell you something mwabakazi mmwe muboneebone ebitundu by'ekyama yammwe nga bibaleetedde obuzibu nabagamba ebitundu 95 ku 100 ebizibu abakazi bye basanga ku duniya kuno bye babeereetera okimanyi ekyo you choose problems yourselves and for us we are okay to cause them to you naye namwe muleke beera so solid bwe mutyo to cause them to you you're proudly problem creators You open your leg, we enter. We move, we run. But a responsible man shouldn't run. No. It's what you're always telling us, musajja azukuka. You have shown us that you are very cheap and you are very available. So good. When you close your legs so intact. Ne bwenzijja oŋŋamba Douglas nno byoyagala mbima bwe mbakamba buli fe tugenda okwana abawala oba abakazi oba omanyi kye twagala si bwe guli kati oba okitegedde bakyanguwa okukimpa mwegobe era mbagamba end game wadde bonomala emyaka 2 ngenda kusigala akaga bwanze akatutte ajagira afunayo abatagenda mumenya at the end of the day ate bambi for us we shall mistake in that for him being patient abaddewo bambi you weaken the heart anyway nakwata ku nipo y'ebbeere bwati ne waba tannaba the only time yoka obudde bwamazeewo musajja ono yali banjagala ebyaddala lwaki tuba twogera namwe ku masimu mwemwola ate twatuseeyo ddi naye kati omanyi oyo gwayogera naye amwagala gwatayagala fesi esigala kyekimu nyo kimanyi omuvubuka ayinza okubeera nga alina abawala 7 naye nga bonna baagala omuvubuka omu naye ng'omuwala alina abasajja bamukwana tabaagala kankubuuze naye nga yagala omu bano abaami abalina abakyala 2-3 I want to ask this so kubanga bonna abaagala fena nti kati bw'oyingira mu marriage love si byo tebibayo ebya love naye ate aba yasooka mu love ebyalavu byaffe bisooka mu bino mu fast oluyingira marriage something else enters namala kati yetsa ayinayo namala nafunayo omulala kalavu kabeera temporal nayingira mu reality temporal reality kati bonna aba beetaaga kyantu mugamba beetaaga tuba tubeetaaga baba balina okubeera waawo we are securing our future kubanga omu waavaawo n'olaba nga papala we are securing our future how buli musajja ajjakoma okufuna abakazi abangi aba securing the future how teri musajja kyasinze kubeera mu katyabaga ng'omusajja alina omukazi omu
buli musajja bw'abeera n'omukazi omu abeera mu katyabaga k'amaanyi. That's why I've always told men era bw'oba otiira ddala ofuna omukazi ow'okubiri togenda kiyingiramu ng'osinise businisi mannyo. It's something very hard. Okitegeera wabula you need to make sure that you stand as a man and you enter it, because we men, we conquer fear. Daga, are you encouraging what you can encourage? Yeah, what you let me tell you something. Or are you encouraging what you can't carry? I told my wife, any day, any soon, any day, any time, I'm bringing a hot item. And sigenda kusoka kwebuuzaako nze. Kuba bwe nali nkuwaana, sasooka kwebuuza ku balala. Okitegeera? Kati newe mba mmuzaako, sigenda sooka kumwebuuzaako. Kuba naye seebuuza ku bantu nga mwogereza. Thank you. Any particular question about that? Manyawa wantu wabatabulira ddala. Tewagala. Nze tewakyantabula. Naye ne bakuzaako talina buzibu. Kasita banga akola buli kyalina okukola. Bagenda batuvumeyo ku social media bichichi, but me I think it's better being with someone who is a man in his manhood than a person you're going to run up to. Kwange ebyalavu mutugambe ebituuka ne bikola ki? Ne biggwawo. Ate kati bw'olonda gw'oyagala omanyira nti yana akwagala nga bw'omwagala. Naye kambeeko kye nkugamba mukazi gwe zuuno bwe mba nkuwa buli kimu nga n'obudde bw'ombukuwa lwaki nzikiriza agendako walala. That is open wadde ng'obujja buluma. Ate nekyo kyogamba ne wetunakigaana, there are few men who will do it. N'abasajja bula ku TikTok wamuhaga my wife alone mukwane n'ebbali. Mukazi wange bw'ayenda nga nsirika. Enebbali baba n'abakazi be ababawuliriza abapapa nawuliriza akantu ako mukazi wange wayenda nga nsirika nasese. Kuseka kunyiiga. Nyigo manche kitegeeza. Kitegeeza we bacupa oli muyacuutekisi. Can someone kwenda you already know even the guy use that. Wala abasajja benda naye tebaagala benda ko balwaki. Kati mwe mwenda mujja na bingi. Mwina results. Namuleta bitono mumanyinamu ebisirani bemuzza. Ate kizibu. Teri kitonde kyasinze kisirani nga mukazi. Muleta ebisirani mwe mubitusiiga. Ate buli mukazi akoma okwegaba n'ebisirani okweyongera. Dagala simusiiga bana banamu ebisirani. Tebakulya koyini. Omuteeka mu bisirani n'otwala ebisirani. Omanyi lwaki abakazi basinga machachi ne masabo. Basajja mwekaza temukkiriza n'ebizibu ne biba bingi. The pride you have osabira mu nyumba. Abakazi soka mu abakyasinze omudagala buli kaseera. Nze omusajja bwe mba ngenze musabo katugambe nze mba njagala kubeera na finances. Era abasajja basiga bagenda kugundi bugagga. Era wala abantu nya balinyo mu byobugagga basajja. Naye abakazi bakyasinze mu masabo kulunga basajja. Ndiwe kweteekamu mudagala ayagala enze tava ku nze abe wange omubwati akole byange awulirize enze muleka mukasala kubona kabala ssente you get bye mukola mu abakyasinze mu machachi musumba omwami wange Yesu wange that particular thing mu abakyasinze mu mizikiti buli kaseera mu dalusu oba kitegera buli kaseera. Let me tell you something, ebisirani bitambulira nnyo mu mukazi okusinga mu musajja kuba sitaani abayinako access y'amaanyi. Kati akawala ako kalaba kagenda kwegaddanga n'abavubuka ab'enjawulo katukisa nange kalina entitlement njagala musajja nange wampase atajjiwa fa nnyanjule. Wali abasajja bato alaba no kati Douglas nani wendoza be batono abafaayo ku ebyo ebintu bya mukazi yebasina abasajja kati abasajja nakusoma boli we don't want to know the history. I want you. Rajoseka am I lying? Naye disijja kulimba. Tebali mwabo. Bali. I'm still very conservative. Kubujja bwenina. Ne history ya kuluma. Nze ne history wende sawa zina chanuma. Ayya. Kitegeza n'omuyanga ayogera ne obbi owuliranga. Oh God. Nze sobola kulimba. I'm very conservative. Bannaye ne bwenkizuula nti oyogera ne ex bwe twawukanira. Kyova olaba bannamwandu ffe tujja kubawasa ng'omwana yafiirako bbaawe kuba obugalo bw'ente anamujja magombe naye ng'omuwala akyalina bbaawe akyateme kyova olaba singa omaze tetwagala batwala sajja alaba omufunye omunyiriza ng'ataddamu okuddamu ng'atandika ate omulookeera. Nze ku bujja bwennina mba sisobodde
era nkugambirawo nkufunye naye bw'okola kino nze ŋŋenda kukwettira nyabo ekyo nkugambirawo ng'olu galumu wekomba akafaananyi history w'omukazi nkubamu ekifaananyi omusajja omulala ali mu kinnya kyekimu kyengwamu. Oh my god banaye I feel the pain mpulira obusungu. I'm just saying no my honey pot please banaye mpulira obusungu waliwo omusajja yayogedde bw'ayendanga omusonyiwa ng'osirika nze Sharon posinga sirisiri wakimanze bannange naye sisobola gumira mukazi mwenzi. What do you think about these two? Gabajemu olubuto ne yawo byonna bisiru biwotonono bisiru tebimanyi bambi kyebikwate mu binenya nyo mubaleke obutamanya tebukujjaako musango kati bakolere ki bwe tubawa advice egenda bakolera tebawa bula muntu ali ku ntikko omuntu ali ku ntikko tebamuwabula amala kukka mumala kukka gamala kubayiika kali Juliana yalinga ku piiki ng'osobola omuwabula nti bannaye abasajja baveeko n'awulira yamala kukka tomulaba era ogenda okulaba abakazi musajja naye omusajja kati ndowooza omulaba yayiga n'okwega ku musajja naye ng'edda tebawabula muntu ali ku ntiko kati katokodekano Sharon kagambye you girl don't do this talina byagenda kuwulira naawe akyalina akasagazi oyo gwolaba. Yes, I'm telling you. Ono VYROOTA abakazi yakabala bafunyemu kasente akwata iPhone omugambayo at a very young age. You understand, at a very young age. Bawo basiba bagamba ku myaka emito ennyumba ozimba yaki. Ozimba yaki. Temwami Kachika yatuganya ozimba obuyumba yo. Oyo tabawabya. Yatugambe mu mala okukola. Naye abigamba balondemu temulooza nti it is for every capacity. Muvubuka gwali eyo ng'osobola. Wezimbirewo ennyumba. Yagambye buyumba. Ne woba buyumba nga bubwo. Ezo apartment ze mulimu ezo tolifuuka landlord. Wali abalina sente zaabwe nga apartment nanti kankubuulire naawe okimanyi sente tebeerera. Tolaba abayimbi bafa ne tubasondera. Naye nga twandibadde tubasondera. Nabo baswazo naye omuntu nga wazimba dde amaka goba obonabona. Toka baba livinga the good life. Toka babasondera nga twaleno nga tubonaabona. Munamu ababasonderamu abatalina magezi muli bizoole muli byebyo. Nange sisobola kusonda ebyo biteetaagisa. Oba kitegeera. Zimbawo kaakayumbako nga at least. Wono newa lukubya kuba kankubuulira ensaana ekyuka. Natunulira Evelyn Lagunga olumbye lumuluma ngamba oh God. Omuwali yali aliko eriiso boy nga libeera bweti nogamba maama olumbe luluma Mati Nangumi yagenda okufa nga tazimbye na kuzimba. Osobola kikkiriza? I didn't know it. Let me tell you something. Think so. Funa omusajja niwe muba muli mu kiyo kimu naye nga wammwe. Abantu bano abali ku social media tebabawabya bo tebapangisa. Kagaga bazi mayiro na mayiro. Yeah. Kuwabya. Tekintu kyasinze kukuza mwana nga abantu wamuli wammwe waka. Abantu bena empisa ze tufunye twafuna waka. Tetuzunga mizigo. Pababuulira in experience muzigo bwe n'abanyumiza story omuyinza okwewuunya. Nga gulimu nga family. Eyo story for another day. Era nze bwe mpulira omuntu avevenga akola biki nze kyova olaba nalwana nnyo nze nagula poloti yange yasooka mu bulamu bwange n'emyaka 19. Ntegedde lwaki obulumi buva ku ggumba. Experience is the best teacher. It's not by just a word. Oba kitegeera nakola buli mulimu gwonna. Buli mulimu gwonna nga nzanya ebibiina nyo. Abaana abadde mu mizigo era ogenda okwetegereza nti bannaye nga okubeera n'awakati eki. You feel like you want omuntu ya expressing other thing I also had was family. Thank you. Ngamba negomba abaana ngenda wakanga itaso avaawo nti ntabali walala. Webale nnyo. Makamba buli. Kaga biri mu apartment. Obusiru. Because they don't know anyway atalina kintu amanya the worth. Nze mukama mwebaza nagula ebintu byange nagula amapoloti gange agetta kanguze nakasekeeyo at a very tender age.
right at the age. Reason being, because you are focused. I was focused n'engamba omanyi ate toyagala beera wali bwe wali sigenda kuzaalira mwana wange muzigo toyagala family enjavu eddemu evemu era nze nowe wange namugamba omanyi hani tuzaalira mwana muzigo any money that I get hardware that's me ebyokwejala byannabeeresa buli kimu nakyeresa era bwe ndabanga Uganda ekalubizaamu ekyoto kyange ku target bye natoba tegoze ngenda nkuba ekyeyo ebiroto bituukirire mission biroto kutuukirira tereyagala mwavu oba okitegeera teeka wowe emizigo ginalabirira omwana wo ne woba oli kundiri bana abantu bano bagenda ebiseera ebimu ne batuwabya naye gomanya okupangisa kyekitegeeza abavubuka bali mu Kampala wano kabe n'abakazi nga bakolera balandiroodi ate landiroodi tomunyumiza ayagala sente ze ate erinnya nga teyeyongeddeeko bwoleka buli mwezi ayongezaamu nti bannange oli mwana kati bweyongeddemu 545 amasanyalaze gago n'amazzi gago n'omugamba kyayongeddeko ekyenjawulo 5 kikivugizze lwaki omusolo kiki nina ekintu kye mmaze okuyiga toyingiranga nnyumba nga tojja kusobola kugisasula nali nkyakolera mu DFC eyo ali mu apartment awo ekyaja mwesimalika sente yali enzise ngandi mu apartment awo mwesimalika covid najja ne batutema nooma enjala yannumira mulu yemu abatukakasanga enjala bemira mu apartment egege mazima twali tukyali waffe enjala yannuma sebyo nyentandika okutunda bye nalina mu nnyumba nga muwogo mumujja wali direct from the garden naye nga byentunda mbitunda ku Bulumi. Oh God. Nga newoddayo kigula gwekiguziza yennyini tasobola kigula ku bbeeyi gyakiguzi. We should learn from our experiences. Era ogenda okulaba ng'omusajja alina reasoningamu enjawulo abaana bingi by'abaalabye. Natandika okugamba Douglas, I pretended to live the life that I wasn't meant to be living at that particular time. Nensalawo nenkatinga kosti zonna. I'm living in the house that I can pay very well. It's a very good house. Nsasula insurance yange. Nsasula insurance y'omwana wange. Ate bwe nkulakulana bwe ngula amapoloti gakomokomo. Ate bwe preparing okuzimba. Kale kwegamba otambulire mu bulamu bwa kigero naye ng'otambula topopira bintu bino. Katono omuvubuka ajjukira kati ye distractions ayina mpitirivu. Feemu, enduulu, eno bakazi. Mukazi musajja gwe bw'oteesonyiwa ekitonde kikazi okulaakulana ako kuyinza okuba okw'ekigero. Wadde mugamba mukolerera abakazi. Abakazi banywa balinga kyoto. Buto. Omukazi anywa buli kulu oteekayo lwemira omukazi anywa. Kyova olaba tubakubiriza nnyo abo bwe tubaire tuli musajja z'okuka beera ng'olina ekintu ky'olinawo ky'olagawo. Omukazi akusange ng'ebintu bye bisinga wabikola dda olyoka omubuukulire naye akitegera ite n'abeekyagwe. Nabo. Agenda okujja nga buli kimu weekiri kati atandika okuvevenga. Nakuzimba musajja. Nze tebanzimba. Tebanzimba nze ekyo nakyogererawo. It's only your mom who has the capacity byonsanze nabyo olaba ne mmange talina audacity eyo kummanyiira. Byonsanze nabyo byange. Bw'oba toogonde fuluma. The door is open. The door is open. Bw'oba toyagala fuluma. Bavubuka mmwe mubeeyina ekintu kye mwekoleddewo. Ate temubiteeka n'amannya gammwe mufune amannya amalala ge mubiteekamu. Abakazi bano babateeka koloba ne mukola ki ne tubateekako empeta. By'olina byonna n'atwala kyengera. Be bagenda okuba bajja babba. Ate ebisiro. Naye nze ebiseera ebisinga ebintu byange nwana nnyo sibiteeka mu mannya gange. Ate watugamba omukyalo omwesiga bulala. Mwesiga tetuganye kati byenja okukola naye ebyo ebijja okubeera mu mannya gaffe naye. Naye biri bye yansanga nabyo nedda. Anoonya n'endagaano we ziri ne zibula. Bannaaki. Naye ekyo ekitonde bakyesiga. Amanya nkotidde. Wakita kunyenyezaamu bw'ati ebbeere n'oteguka obwongo. Nagala imanyi yo tebikutegula. Mama nyabo. Olina okuba ng'ozibirizaako limu editing eddala likanula. Tekayo kannasi. Abakazi babbi. Bakazi b'ennaku zino muli babbi. Sinyo naawe atereka kisusa. Kazi muli babbi mwabala ssente.
naye obuzibu tusanze obuzibu tulaba obabuuliridde ekimala banirira atayagala nakoowa n'okubabuulirira naye era kati tewali kyakkola omuwala nnuma nnyo bannange bwe nkutwala ewange buli bwe ndaba akayimba ka VYROOTA nga ye yakulya bannange mukama katonda okabiddeko anaawasa Sharon bannange nina ebintu byesobola kugumiikiriza ate waliwo ekintu ekisingira ddala okuluma ng'abaalya mukazi wo baserebu buli bwolaba oluyimba n'ogamba laba ono yagwa mu kinnya kyengwamu wasaawazi tokaaba nnyo tokaaba ku bujja bwe nnina you'll soon be fine. That's why I beseech men, get virgin girls. The virgin girls too little. Mukama yanyamba tebambuze. Byeri bwe twali wano ne ani ne Fiona. Tugamba mama wabana single mother. Ate kati otugamba gwe ne wa virgin girl. Ne virgin girl too little. Nze benjagala. Era bebangenda ofuna namba 3 namba 4 kuba nabo. Bibangenda ofuna namba 3 namba 4 bya virgin. Douglas olina abakazi bameka? Tonjogeza ama musiibule mu batulabira. Douglas tosibula nze host sebo gambye otya? Kyekyo. Kiddemu. Nze simanyi owo naafuna wonywa ku mazzi naye musiba bulungi mweraba wewa. Thank you so much for choosing us. Ababa liking, aba subscribing. Abali Saudi, abali mu UK, abali wanene waffe mu Africa. Thank you so much. Kenya, Uganda, Tanzania, East Africa wise. Mwebale nnyo baddiya mwebalire ddala. Akatalekeka basajja mwembeegayiridde muzaale mu bakazi bana abaana bw'omufuna mukunkumulemu abaana ali ku family planning mulinnyo omugere mu maaso. Mutumanyira ate tetwagala baba single mother ate we mutugamba tuzaale naye nga temugenda tulinnyirira. Thank you so much. Bye bye.